kati we twagaana n'abeera awo ng'atujja buli lunaku Asula n'alinnemesa abeera ntulugunya. Ono omunaku ategeezezza nti bba yakubibwa amasasi mu 2007 bwe yali akuuma emmotoka eyali etambuza ssente za kampuni emu ey'emigaati. Agamba wadde nga Mulamu yamutegeeza nti talina wakudda n'abaana, yamutegeeza nga bw'amufunidde ekifo ekirala e Bujuuko, kyokka n'eno baagobeddwayo. Ngenda obbatwala mubeere n'ebiwandiiko, nange nenzikiriza n'engenda n'abaana ate nga n'ebiwandiiko tebiriiyo. Kati essaawa eno ke kudda mwani ndabe ne bagoba Namwandu n'abaana abawala n'abaana abalenzi ne bagoba we yali abeera. Kano ke kali amaka ge wano nawe bamenya ne babasengula ne batwala eyo gye babateeka ne babasuula eyo ate ne gye babasuula babennyini babagobyeyo. Namwandu ne bamulekwa bakutte ebintu byabwe ne babizza ku ttaka kitabo kwe yabaleka, kyokka eno basanze lyatundibwa dda nga kuliko bantu balala. Farida Nanchi omu ku booluganda alumiriza Lwango okozesa omukisa gw'okubeera omusika okubatunda. Baatwalira ettaka lyabwe era bulijjo tubadde naffe tukuulana mu kkooti, naye ffe byaffe yabimala n'abivaako n'akwata ku byabano baalinako obuyinza. Maama ono asazeewo okussaawo amatundubaali w'abayeebaka n'abaana be nga kati basabye ab'obuyinza okubayamba. Konna akakwasaganiza ku by'ettaka tubadde tusaba kutuyambako ku nsonga eno kuba tetulina we tubeera, tuli awo tetulina kubanga taata waffe byonna ebintu yabituggyako, tetulina wonna we tusaba ku buyamba. Nsaba gavumenti ne mwami pulezidenti batuyambe tudde waka waffe batuwe n'ebiwandiiko byawo. Lwango olulabye kamera zaffe n'ateeka ku kakukola atondeka nnyuma, kyokka bwe tumutuukiridde ku ssimu ategeezezza nga bw'atasobola kwogera naffe. Sisobola na kwogera, nsooka kwogera na famire yange bw'eba etudde oba yo yebayita, nze sirina lukusa lwogerako nammwe. Brenda Namale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukede TV. Ebyo nno talina lukusa lwogerako naffe, naye ndowooza waliwo akakiiko ka president ke yateekawo okuva mu State House okuyambako ku bantu abanyigirizibwa ng'abo kasobola okusitukiramu ne kayamba ku baana ne Namwandu. Ababaka ba Paalamenti batabukidde Minisita w'ebyensimbi omubeezi Amos Lugoloobi ku nsimbi gavumenti ze yagereka ezirina okukola enguudo mu nkola eya Road Fund. Akati kino kivudde ku Minisita okubategeeza nga bwe watali ssente ezigenda okukola enguudo mu byalo eyo gye bava. Weeke bbiri eziyisa ababaka ba Paalamenti beemulugunya ku nsimbi eziweerezebwa okukola enguudo mu byalo nga bwezitamala nga abulonzi baabwe babali bukiika. Ekyo kyaviirako Sipiika Nitamongo okulagira Minisita ebyensimbi okujja bannyini lwaki bagereka ensimbi ezitamala okukola enguudo. Leero Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi alabiseko mu Paalamenti okunnyonnyola ku ssente z'enguudo. Lugoloobi ategeezezza nti ensimbi mu nteekateeka ya Uganda Road Fund teziriwo nga baziteeka mu kukola ebintu ebirala eby'eggwanga. We have in the URF a road maintenance fund. They do not include funds for road rehabilitation and upgrading of roads. The money, the revenues arising from this area, we spend about 1.6 trillion on road construction alone. So this idea of meandering, talking about road construction, should not be tolerated. Agambye mu kiseera kino eggwanga teririna ssente nga ne akawunti ezimu tezitambula. Kino kitadde awaka okubadde n'omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa lyamussa ku ddinga bagamba nti eggwanga linaagenda litya maaso ng'enguudo tezikolebwa. Right Honourable Speaker, it's very, very unfortunate that right now the Minister is now telling us that there is no money, and when I checked on the releases, my district gets 25 million shillings. Honourable Lugoloobi, you know, some of us where we come from, a district like Isinjiro, to be given 20 million. You can imagine. How do you expect such people to go? Without that, we shall not allow this to continue. We want money and our people must move. In the committee, we called the team and they told us they have no money. It's now either Parliament to decide on the next course of action. Otherwise, attacking the government will not give us an answer because they don't have the resources. Honourable Speaker, that the economy is hard worldwide. But what government is doing, let me tell you, colleagues, through the Speaker. The government is suppressing cash release in order to stabilize inflation. If you do that, you are going to affect growth and lead to poverty. Right, Honourable Speaker, the Ministry of Finance has consistently refused to
operationalize this fund for personal reasons. Taibu alabudde Lugoloobi akomye okwogeza amalala kuba abalonzi babali bubi. They are the ones who are also saying, our colleagues, these ones cannot fight. This one cannot fight for your roads. And Lugoloobi is coming here and is confirming properly how we want to give you the money. So in short, you're condemning all these MPs into losses. Speak now. The Minister has conceded that they are violating the Appropriation Act, which was assented by the President. That is total disregard and contempt of Parliament. Honourable Minister, you are my friend, and I feel pity that I'm saying this in front of you. Honourable Speaker, as you speak now, the cash release does not conform to Public Finance and Management Act. Is it procedurally right for us to continue debating this matter where the Minister has defied your own directives and directives of this House? I take this as contempt, Right Honourable Speaker. Taibu alagidde Lugoloobi agende mu lukiiko lwa minisita balebewo gye bajja ssente z'okola enguudo mu byalo kuba enkuba etandise okutonnya. Take our message to Cabinet. Take our message to Cabinet. On Tuesday, give us a response of what you as a central government has resolved after listening to our voices here. Nekisinga okunsanyusa kwe ba ministers okukkiriza nti tuli mu buzibu kati awo kijja twanguye. Eno ye mbuzi ya Munnayuganda wa bulijjo nga ggwe ateganya